nti musibye mutya ate nga twagala obbakulisaayo mu masinzizo yonna gye musinzidde okubanga mwebaza omutonzi ssaako okubanga mumuggulumiza lunaku lwa Sunday ate nga bulijjo ku KTV tuba tukutuusaako puroguramu olugendo lwange okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'akawungeezi nammwe abasobodde okubanga muwubako olubu lw'ebigere yonna gye musinzidde okubanga mutuuka ate ne mukomawo twebaza omutonzi okubanga abakuumye nga mukyali balamu abalina okusoomozebwa okw'enjawulo twagala obbategeeza nti ekyoyitamu kyakaseera buseera Omukama Katonda alina kyakutegekedde nga n'olw'ensonga eyo tuguumira wamu naawe nga tukugamba nti toggwamu ssuubi era toggwamu maanyi so nga ate mmwe abatuuse ku birungi nammwe twagala obayozaayoza bannaffe nti muyogeyoge ku ebyo byonna bye mutuuseeko bye tutamanyi nga nate olunaku olwaleero nze Rose Kabagahe mba ntuddewo okubanga nkutuusaako abantu ab'enjawulo naddala abasumba bannabyabufuzi ssaako abantu abalala mu biti eby'enjawulo wabula nnyongera okutegeeza nti olunaku olwaleero nkuleetedde omuntu ow'enjawulo nate mu bantu ab'amaanyi oba abalabirizi mu ggwanga lyattu Uganda era nga nate agenda kubuuzaako tugenda okutandikira. Bishop Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo ddala. Mukama akukuumye bulungi. Era nga bw'ondaba nfaanana okuba nga ndi fine. Era obulamu obwa Kristo Yesu bufulowinga mu bulamu bwange. Weewaawo. Yes. So olunaku olwaleero Bishop tuli ku puroguramu olugendo lwange era nga nandyagadde obuulira abantu gwani amannya g'amatuufu gwani Bishop. Neeyanziza olw'omukisa ogufaanana bwe guti okusookera ddala katusooke twebaze Katonda akundeetedde wano ewaffe wano tuli mu ntebe ekitundu kino bakiyita ky'ekitoolo tuliraanidde ddala oluguudo mu lulabi oluva ku airport luli awo waggulu ne wano osobola olulengera eno ekkanisa esookera ddala mu ggwanga lyaffe Uganda era tulowooza nti ekkanisa eno kyekyoto oba ye-gate eyingiza ey'omwoyo we tulagira where we command authority ebintu ne bibaawo kubanga tuli bakuumi ku mulyango so ne mu nsi ey'omwoyo era wano waliwo omulyango nga bw'ombuuzizza kituufu amannya gange amatuufu ddala oba gonna bampita Omulabirizi Charles oba Charles Kiwanuka Kaisaali erinnya lya Kaisaali baalimpa buwi nga ndokose ekyo nakyo ndowooza mu maaso eyo tuyinza okukyogerako. Ntuula wano ekkanisa yaffe bagiyita Kingdom Faith Power Center Church wano mu Ntebe era y'ekkanisa emu ku mbereberye ezasooka wano mu mwaka gw'ekinaana abaffe Bishop omuntu yandyagadde okumanya nga ekkanisa tezinnaba kubaawo nga n'ekkanisa kubanga ekkanisa ekolebwa bantu ozaalibwa ludda wa ssebo? Nze bakadde bange baatuulanga mu kyalo ky'Eruweero akafo bakayita Gayaza Kimazi ebyalo bibiri byawula oluguudo Main Road esalamu kino ekyalo kibeera n'erinnya ddala ne sayidi eno linnya ddala so sayidi emu bagiyita Gayaza sayidi endala bagiyita Kimazi so awo bakadde bange bwe bali naye nga bakadde bange nga tebannagenda eyo balina ekibanja wano sayidi z'Enansana waliwo ekyalo bakiyita Ganda tekikyali kyalo kati awo bazadde baffe bwe baatukuliza naye nze personally nabeeranga in and out different places however mu myaka gyange egisooka egy'obuto awo twakulira. Wagenda okuddamu okutegeera obulungi kubanga abaana abato babeera tebabitegeera nga muli Uganda. Exactly. Kati ng'olwo okusoma kwo kwali kutya kwatandikira ludda wa ssebo? Kyenzijjukira nti ku kyalo okwo kwaliko essomero kwaliko omusajja nga bamuyita Mulangira bano abalangira ba Buganda yalinako nursery school gye basooka okuntwala nzijukira I remember vividly kubanga teryali wala nnyo ne we twali tubeera
kati ate n'ennyumba yoyo omwami omulangira ye yali esinga obulungi ng'erina n'amasannyalaze ku kyalo. So that picture is still in my head. Baalinga babala ennyo nga balina amasannyalaze n'ennyumba ze basizeeko cooka. Bamuyitanga cooka langi. Kiki ojjukira ku lunaku lwo lwasookera ddala ku ssomero? Natya nnyo ate era nali saagala kundekayo. Ku ssomero nasangayo omuti gwa jjambula nga guliko ebisaanyi. Era nali ntya ebisaanyi nga bw'oyinza okirowooza. So nalabira ddala nga bandeese okunkola obulabe. Essomero nakaaba nnyo era ndowooza second day tebandeeta ne third ne bagezaako okunziza. So kati ebyaddirira awo sibitegeera nnyo naye nga first day njijjukira. Kati olunaku olwasookera ddala watya olw'ebisaanyi. Wamala n'ogamba nti kati banzizeeyo era bakuzaayo lwampakooba. Era bampalulanga ne bandeeta ne bandekawo ne nkaaba paka lwe banaakomawo kwega nayisibwa bubi kyenzijukira. Kati wajja otya okuddamu okugamba nti kati kaŋŋende ku ssomero nga bannange bwe bagenda ne batakaaba nga ndowooza namanyiira oluvannyuma ne ndaba nga ebisaanyi tebijja kundya n'abaana abalala nga we bali free kati n'engumira ndowooza ku baana abo nange ne ntandika okubeera mu kiraasi. Ki kye wasinganga okwagala mu biseera ebyo ng'oli ku ssomero ekyakusikirizanga n'ogamba nti oluusi mba njagala mbeerewo konsigale emabega nga ndi ne bato bannange? Sirina essomero mu buto bwange ebyo ebibiina ebyasooka ebyo. I think up to P4 natandika okutegeera oba okunyumirwamu okusoma nga ndi mu P4 but nursery P1 P2 I think I was always very scared. Nalina okutya kungi. Which years was this? Nze nazaalibwa mu 1961 ng'omwaka guggwako. That is in October. So ndowooza nagenda ku ssomero nga nina emyaka ndowooza oba mukaaga sijjukira oba 5 oba 6 oba gyali giwera oba less. I can't relate very well. Yeah. Bishop, by that time mwali mufuna ebitabo ebyaddala ne muwandiika obeera nammwe mwali muwandiika ku bubaawo? Yeah, sure. Ebitabo byalingawo actual obubaawo bupya nnyo ndowooza. Emyaka gyaffe nga muwandiika mu bitabo. Exercise books. Ebyaddala ebitabo. Nga tebabasaliramu bwe bati? We really had books. Exercise books. Nga tulina ne kkalaamu ne rubbers ne rulers byonna ebyo bikozesebwa. Baba packingiranga emmere oba mwaddangayo waka okulya? My nursery I don't remember naye kati nursery yakomanga ku ssaawa 6 ate jjukira waalinga kumpi nga kati nga batukima ffe abato ne tuddayo eka so tetwajjanga na byakulya naye I remember ku ssomero baafumbanga obuugi gye bayitanga break time ng'abaana babawo obuugi batuwa obuugi. Yes. So like classes ezaddakawo P5 P6 do you remember being any kind of prefect oba wayita mu primary yonna nga nakyusa amasomero awo namalawo ndowooza omwaka nga gumu nengenda mu ssomero eddala eryali lirabika nga liri biga kubanga I think it was just a nursery ebibiina ebisookerwako. Yes. So essomero eryo lyali in about maybe 2.5 kilometers. Era ekyalo kikyaliwo kyamaanyi bakiyita Nsumbi Ganda. Waliwo essomero eryo so gye baatutwala lyo lyali a little bit better. Lina compound waliwo ne church lya Church of Uganda. So lyalina church nga bagizimbaawo then ne compound ennene balikolamu blocks zino eza 99. Yeah. So that's the school. So in that school ebibiina byange ebisooka like P2
bampita banzijayo nzanye omuzannyo ekyo kyonzijukira nga bazannya abasirikale nenze buli kintu kyonna kyali kintiisa so natya nnyo nga ndaba batugamba tuzanye tuyimirire nga abasirikale abantu baboggola beesibye ebikufiira byebyayi ku mitwe everything was scary. Kikutiisa sikitegedde Bishop. Wali omanyi nti abasirikale babeera bakambwe, wali omanyi nti abasirikale babeera naturally nakulanga nalina ensonyi nga ndi mwana muto. I was a shy, seriously shy. Nga bw'oŋŋamba okuvaayo okukola ekintu mu bantu oba mu public oba onkoze bubi nnyo. Kati wakola oti? Nenkaaba era I resisted strongly and I did not. Tukola ne speech day, but me, I was not part of anything. I was always scared and I didn't want anything. Sina kyenjagala. So at what age did you stop being shy? P3 nagumamu naye abasomesa jjukira P3 ngenda ntandika okutegeera naye abasomesa batambulanga n'emiggo babeera n'emiggo asomesa omuggo guli wano kwega that was harassment y'amaanyi nnyo to me kwegambanga ekyo kyokka kitawaanya my attention okulaba omuggo ku mmeeza y'omusomesa so I won't pay attention saasobolanga kuwa so ebibiina ebyo byankalubira honestly nali sisoma nga mperekera ku bazze kati oba owerekera ku banne nga kaseera k'ebibuuzo bwe katuuka nga bwe gamba nti there was a distance between we twabeeranga kilometers nga 2.5 mu kkubo wabangawo emiti ogw'omutuba n'ogw'emiyembe kati emiti egyo nga gibeerako ebisaanyi nga bikunkumuka mu kkubo kati nga waliwo n'ente ezitera otusanga zibeera mu ggana bazitwala okulya kati ebyo byonna nga kwegabye neeraliikirira nti tujja kusanga ente kwegaba ogenda weeraliikirira mu kiraasi weeraliikirira musomesa muggo ogubeera wano kati bwe tutuuka ku muti oguliko ebisaanyi awo nga nsigala awo kati jjukira ndi ne bato bannange abalala nga bakuboggolera kati era ne bakusika oluusi abakulu ng'akukwata n'akusika n'akuwalula ate in the process n'obirinnya ate waabeerangawo ab'effujjo nga ky'otayagala kyakolera ddala so kati ennaku ezo zaali horrible nnyo in my life. Ebyo ebiseera ogambe twali mu 19 what? I think in the 70s. It was in the 70s when I started school. Ebyo ebiseera political wise eggwanga lyali ttebenkevu. What I remember as a child, awo ndowooza we baawambira gavumenti y'Obote. Awo we twali awo egganda oba olengera ne Kampala oba olengera eno Mengo wera. So kati bwe baawamba olubiri emmundu nga tuziwulira nga zibwatuka nga zitokota okuva ekiro paka throughout the day. So nze ne baŋŋamba mbeere ne mukulu wange so you would see tension around kati waliwo mukulu wange baga gwe tambula n'oyo naye nga nabo basobeddwa tebamanyi kigenda mu maaso bawulira emmundu zitokota tezisirika then bateze bu radio tebulina kye boogera stuff like that. So olunaku twalumalako there was a lot of fear. Naye ng'owulira boogera olutalo ng'obiwulira babyogera. Gwe ng'omuto tewafunamu ku ntiisa waali tobitegeera bulungi? Twatya nnyo because bw'olaba nga abakulu batidde definitely naawe otya. So twatya okutya kwali kungi. Mu kusoma kwammwe ebiseera ebyo mwabeeranga n'engatto oba mwabeeranga mutambuza bigere? Actually engatto zaasobokanga eri abo abazaasobola okuzaafoodinga naye kati nze nze saazimanyaako. Ezo kilomita z'odeyogerako wali otambuza bigere? Akagere kange kale kugambye nti twalinnyanga ku bisaani straight n'ekigere n'okirinnya
out of fear. Yes. Waliwo sidda nnyo nze we nasomera nga uniform ze batuwanga zange erigeri simanyi oba ezammwe zabeeranga tebakuwa uniform ne bagiteekako omusipi ne bagutungirako guleme kugwa bannaayi. Uniform nazo nga tezitegeerekeka naye ate nazo affording a uniform was another work. By the way, mu myaka gyange emito ddala njagamba gyali myaka mizibu kubanga eggwanga between omwaka okuva ndowooza mu mwaka gw'ensanvu awo 73, 74, 75, 76 waliwo obwavu bungi nnyo mu ggwanga. Poverty to the level that mubulwa n'ekyokulya to the extent because instability yali mu ggwanga yali y'amaanyi nnyo wakati Obote bw'avaako Amin n'ajja kati Amin teyali so administrative kati nga ate yatuuka ekiseera nga tasobola kukolagana n'abasuubuzi oba bulungi kati jjukira ensi z'ebweru waliwo we zaatuuka ne zimuteekako embago nga tewali kiyingira n'eddagala teriyingira tewali asuubula na Uganda tewali n'emmwanyi tebazigula kati abantu baakukusanga emmwanyi ne bazitwala e Kenya ne bafuna ku bisente naye ne bakukwata ng'okukusa emmwanyi bakuba amasasi so waaliwo obunkenke throughout his reign n'obwavu obw'ekika ekyawaggulu. Kati mwali mufuna muti ekigulira mu magalo eddibu? Emmere definitely wano manyi nti abantu beerimira mwalimanga ebyakulima abantu balima emmere. Kati awo Uganda waliwo ew'okulima? Effe ekibanja kyaffe kyali kiweza acres 5. It was 5 acres. Walimako musonga? Ennyo n'amaanyi. Actually bakadde baffe nga tebasobola kuleka n'otuulaawo. Munina okulima ne munoga emmwanyi, kyaliko emmwanyi, kyaliko ennimiro, 5 acres ziba nnene nnyo. Kati gwe nawe ng'omwana omuto wabeerangamu n'akasente ko bazadde baffe batulekanga ne tunoga emmwanyi nagamba ezigwe wansi ze zammwe. Okuggyako ng'obbye enzibe ssente. Ssente nga tosobola kubeera nazo. Kati ebyo by'okuyiiyayiiya tosobola kubeera tetwabimanya nnyo we are really not knowledgeable about that. Naye nga mpozi nga ssente obbye za mukulu wo oba n'ogira era ebyo byatukubyanga emiggo mingi nga bakukutte. Yes, obbye ssente n'ogenda ogula kabalagala n'ogira bw'oti ebyo byatutawanyanga nnyo. Ogambye ebyokusoma ku wali tobyagala nnyo naye era mu primary level. Naye ka subjects ke wali osinga okugamba nti newankubadde sibyagala naye kano oluzungu lwo nga teruntawanya. I loved it. Oluzungu nga lwenjagala okusoma history yanyumiranga nnyo kubanga yali ng'ayogera ku byafaayo. Geography naye teyali muzibuzibu nnyo naye okubala nga tetukolagana. Mwali temukwatagana. Nakatandika ebiseera ebyokukolagana. Ate nga ndowooza bya Justin nti kiina kubeerawo nti olina okuba ng'okumanyi. No, by the way, it wasn't my fault. It wasn't my problem. Bwe nkuze nategeera nti kyali kizibu kya society. Society kizibu kyali mu society bagamba okubala kuzibu. I know. Olina okuba nga okusobola okukola okubala abasomesa bennyini be boogera. Okusobola okukola okubala olina okuba nga oli sharp, omutwe gwo nga guli sharp. Kati okutiisatiisa that intimidation obivaako binogamba you don't regard yourself kubeera nti oli mu sharp nnyo oli mugezi so n'omanya nti ekyo si kikyo. Si kyange. Kati omusomesa n'akola ebibye ku lubaawo nga naawe omutunuulira. Kubanga you don't belong there bakugambye dda. Bannaaye kale kankayiseewo abasomesa ba math be mubanga mutusomesa bakale engeri gye tutaddayo be muba musomesa tegeera nti ky'oli okusomesa omwana takitegeera naye olina awandiika ebibalo n'agenda supiidi sibitegedde nedda bannaaye mukyuseemu abasomesa ba math. Era bagambeko kubanga n'okutiisatiisa abaana kakiringanga ggwe okugamba nti obufumbo buzibu nga tonnafumbirwa oyinza obivaako nogaka sibwetaaga.
era kati kyenkana ekyo kyennyini sigamba nti batugamba kino kyennyini tebatugamba nti ekijja si muntu ekiri mu ffumbo si muntu olina okubanga if you're not ready intimidation kwegamba first of all kyebakunyumiza tokirabangako era ffe tumanyi ekiri mu ffumbo kitokota butokosi kati okukutiisatiisa wano abantu balina omwoyo gw'okutiisatiisa mungi kati baabwe batyo bwe batulemesa okusoma okubala kututiisatiisa kati naye bwe nkuze naye kati what was the problem here nga sigiraba because I have confidence even to ask gwokimanyi nti okusoma kwaffe kwatukaluubirira olw'engeri gye batukuzangamu waliwo amateeka nga makakali bw'oba oyogera n'omuntu omukulu tomutunula mu maaso ekyo kimu kiwulidde bw'aba ayogera gwe toyogera akubuuza n'ekibuuzo n'akugamba onnyanukula manyi bw'oba oyogera n'omuntu omukulu n'otamutunulira mu maaso n'agamba nti kyogera olimba guno omulembe ani gw'otunulira oyakunkuba ebintu bingi kweganga boogera ebintu kwegamba kati baatutiisatiisanga kwega ne bw'oba olina ansa tokyosobola gyogera ne bw'oba nga tewakoze kintu ogamba bugambi nakikoze bakukuba paka wogamba nikyekyo nogamba bwe baba basobola obutanzita nga njogedde nti nze nakikoze yes program olugendo lwange tukyalina omulabirizi Kaisawo Charles Kiwanuka ate nga nate temuvaawo kasooke tukole tuli okubanga mujje ku middeko ey'Obwakabaka ya KTV ate nga twagala okubebaza yonna gye musinzidde wemuli okugirabira mu maddiiro gammwe woojaliddemu mu makaago ekyo ate kirungi ogiraba n'abaana bo mwenna ebibeerako nti tebyesitaza ne bwe bagamba nti ntaddeko KTV okuva ku makya paka lwaggulo tebagijjako abaana bajja sigala nga kyekyo nga teri kyesitaza so tweyanza nnyo tweyanza yiga era temuvangako nate tukyalina omulabirizi Kaisawo Charles Kiwanuka akyatunyumiza emboozi enkutumidde nga gwe kyali okutunnyonnyola ekiseera ekyo you're relating nga mu ddiiro eryawo oli mu kugamba bootudde nabo gamba abananga ebiseera ebyo you're relating his story to yours ng'olabira ddala mu butuufu ogamba nti mukama atujje wala mulabirizi obadde okyatunyumiza nti entiisa abantu gye babateekangamu nti kino kiikaluba naawe kyotwala n'okomekereza nga okikulemye n'osalawo otwale ky'osobola kati naturally nina okutya kati ate bw'oyongerako n'ontiisa kati nfuuka powerless kugamba ntandika okuba nga buli kimu kitya nze natya nnyo to the extent nti ne bwe naweza emyaka nga 14 nga nti okwogera mu bantu nga ensonyi zinkwata at 14 mu primary nga ne bwe mmanyi answer let's say P5 P6 nga nyinza obutagyogera kubanga bw'owanika omukono you don't have that confidence naye ng'ogimanyi nga bamala kugamba gwe kusongamu kati ate era otya noga ayinza okuba nkyamu nga ate ntuufu kati so okusoma kwaffe abatusomesa batukuzibuwaza nnyo ne environment yali etwetoolodde ya making things very hard kati today the environment is worked on omwana bamu making us feel comfortable and okay kati ffe tulina kawala kaffe kalina emyaka ndowooza ebiri n'ekitundu kagenda kuweza 3 katandika okugenda ku ssomero naye takaaba yatawaanamu olunaku olwasooka ng'era omwana agenda kukyusa environment okumuleka awo mu bantu abali strange naye ayinamu okutya nga nze yalabayo embwa balina ekibwa kizungu kitambula awo tayagala mbwa naye so kati n'agamba ku ssomero waliyo embwa sijja kgenda ne tubakubira tubagamba mwina embwa etayayaawo mugifunire weebeera oba mwagala omuyizi wammwe akomewo so ne bagisiba ne bagisasamu eya ne bagikejinga the next day naddayo ng'ali okay. Kati Musumba, let's talk about the high school level. Katsubire nga ensonyi wali tokyalina.
Yeah, I think when nafuna emyaka nga 10 I became a teenager. Natandika okufuna boldness mu bintu bingi. First physically you feel you are strong. Kati okutya kwatandika okuba nga tekukyafuga nnyo mu bulamu bwange. When you become a teenager otandika okwefiiringa. Ate n'abantu baba batandise okurecommendinga boogera ebirungi ebikuliko. Omwana ono muwanvu. It gives you confidence. Omuvubuka yafaanana bulungi. Kati n'otandika okupiikinga confidence. Naye bw'otubeera nga tulina abaana abato tewali kirungi kye bakwogerako. Bishop, by that time school fees yaliwo? Fees tezaalinga nnyangu. Honestly, my dad yali akola mu Ministry of Works nga bakola mu section y'ababazi. Bakolanga entebe, ebitanda, ebintu ebyo. Kati nga bafuna omusaala. Yakoleranga mu kibuga eyo era yantwalayo nendabawo. Somewhere eyo nga agenda oba eno gye bayita industry esembayo eyo. So n'ekigundi nkiyitako nkyakiraba kubanga yantwalawo nga ndi mwana muto era bakyabagirawo. So yakolanga awo sente tezaali nnyingi. Yasooka nze nali sinnazaalibwa yali ali self-employed. Nanga yalina sente ng'alina n'amamotoka yakolanga special nga bw'afuna n'emmotoka n'atunda n'upgradinga. Actually yagulako n'emmotoka empya. Brand new emmotoka ez'Abangereza ze bayitanga Prefect. My dad yagifuna ku hire purchase. N'agisasula n'agimalayo n'akolanga special. Kati mu kukola special n'akyakala nnyo. Kati n'agenda n'afunayo omukyalo omulala omuto. Maama wange yali amuwasizza mpeta. So kati mu kukyakala okwo bw'afuna omukyalo ono, omukyalo oyo n'amumisleadinga. Kati n'amugamba tutunde emmotoka simanyi tukole ki tugende wali ettaka eriri mu kyalo erya jjajja wange eryo lye nkugambye lyali ddene tugende eyo tukole faamu tulime naye ng'ayagala kumutwala amugye ku awali maama. So n'asucceedinga era emmotoka n'agitunda yali akozesa ne bagenda bakole faamu mu kyalo. Kati bwe baatuuka eyo ne balimira ddala. Kati muzeeyi wange amulekayo akomewo achekinge ku family eno endala eyaffe. Omukyala n'anoba. Yasiba byonna n'adisappearinga. Kati ono yagenda okuddayo ng'ennyumba nkalu. Tewali aliwo amatooke bagabbye faamu ye yali alowooza yajja nga bonoga nti kangende neeno maleyo mwezi mulamba mbeereko ne famire eno tutulwandayo ne bwe yandiruddeyo kubanga bwe yagenda ono teyanoba okitegeera ate n'oli yalina abaana obedde yalina abaana for children. So yagenda okunoba ng'azadde abaana banna. Kati abaana ne basigalawo. Yabatwala nabo n'abeera nabo. So kati taata wange yagenda okulaba obulamu obukomye ne mukyalo tasobola kubeera yekka kwe kukomawo n'afuna omulimu ogwo mu Ministry of Works n'abeerera n'akola naye ng'obusente bwakola tebutegereka nga tasobola ate kuzzaawo motoka because bakulu bange babatwalanga mu masomero ga mu kibuga ng'abavuga n'abatwala ku masomero. So nze najjira mu kaseera kazibu bakayita ka kazigizigi ng'obwavu buyingidde era nze tebankubako kifaananyi nga ndi bebi kyanyiiza nnyo nanyiigira ddala ne kakati nategeera lwaki kyali ki Mukama ndowooza yava buto nga ntegeka nti nja kubeera musajja we nja mumuweereza. Nze mbuuza abalala bonna balina ebifaananyi byabwe byonna weebiri kyekyantabulanga nga bwe bajja ebifaananyi byawe nga nze simanyi bwe nafaanana nga ndi mwana muto nga kinnuma
nali nfaanana ntya nga ndi bebi kyantawaanya nnyo naye bwe nkuze ne nfuuka omusumba ndabye ebifaananyi bye bayita ebifaananyi oba neetegese oba seetegese kamera zisimba everywhere so nentegeera setaani yalina kyalengedde mu maaso kati nenga kale nali nyiigidde ki ye bwe nfaanana ye nkyafaanana nga bebi mwagaza ki nga nakyo sikiraba kye mwagaza so ekyokubiri abaalina ebifaananyi tebalina kye bansinza bansinza kifaananyi naye era bakikusinze tegedde bakusinza ekifaananyi. Yes. So Musumba ojjukirako ku bisale bya school fees bye mwasasulanga by that time? Zaberanga mu mitwa nusu 10 nusu 20 shillings nga onogamba 20 shillings ebiseera ebyo nze nalabako n'essente erimu ekituli gye bayita mu Luganda twagiyitanga waafu. Wali okiwuliddeko ekyo? Nkiwulidde naawe nga bagiyita waafu nga bagisibamu n'akawuzi bwe bati kati ne wabeerawo that was 5 cents then ne wabeerawo 10 cents nga nayo kinusu naye nga bya brown then ne wabeerawo 20 mulabiriza ojja kunnyonnyola osulo then Simoni wagiwulira because I can't relate. waliwo ne Simoni that was 50 cents ebagiyita Simoni. So back to your story. Yes. At that time mwali balokole nga tetukiwulirangako naye nalabanga abalokole be bayita batukutendereza ku Church of Uganda waliwo twasomeranga bwe twabanga tuvaamu ne batuteega ku mulyango ne bayimba waawo oluyimba tukutendereza Yesu Yesu. And what was the reaction? Very bad because ebintu bye bayogeranga nga biri very ashaming. Ng'omwe atandika naga nali mubbi nabba enkoko ku kyalo nengira bwenti kye bayitanga okwenenya kati nga tetwagala biwulira kwegamba oli ne yetetegula bye yakola ne bye yakoze byonna nga that's all they say. They were not actually preaching. Yes. They were talking about themselves. Nga tebabuulira beeyogerako kati ono bwe yamalanga n'omulala n'agamba kale nze nali malaaya nga nnyo omwenge nga nyenda ku kyalo nga nziba nga oyo bwe yasirikanga n'omulala bw'atyo kati abantu babayitangako buyisi naye nga babateeka ku mulyango wano babanga abantu either 8 oba 10 ne bayimba ne babasimba layini bwe bati naye nga mu kyaki baba basirise bawulira enjiri kati bwe bagera mufuluma wano nabo ne bajja ne bayimba oluyimba lwabwe olwo ne balaka muli babbi muli baweti muli basamize mwenenye mugenda kati ng'ebintu byonna bitiisa butiisa. Kati temwasabanga waka? I don't even remember. Taata wange yali tagenda na mu kkanisa. Yadde Eklezia? Anti yali Protestant. Naye nga tagendayo. Maama wange yali active nnyo mu church. Ng'era balinamu ne clubs abakyala abafumbo. Mothers Union. Yes, Mothers Union ebyowulira so babibeerangamu nnyo. Kati nga temugoberera maama? Era nga tasobola tuleka waka. Yatutwala ne mu kwaya ya church. Ne tuyimba. Wabeerako mu kwaya ya church. Ey'abato ey'abakulu? Nga tuyimba nabo. Ffe tukulembera mu maaso. Nga muli maaso g'abamaama? Abamaama ne jjajja bonna nga bali omu. Actually maama wange ye yali kwaya leader. Nze mbuuza omuzzukulu maama jjajja era mu kwaya eyo. Ate ku kyalo okwo twaliko ab'eŋŋanda nga bangi bakazinizi baani bonna nga ffe tulina ffe mu kwaya. Musumba akayimba kikojjukira ke mwayimbanga ne jjajja? Nyingi akayimba. In fact maama wange
Jjoli njogera ku mwena mama ngamba bwa kwaya nyingi ennyimba za Church of Uganda zonna ezisinga nzimanyi mu mutwe. batuyimbireyo kamu musonga. Yesu yajja alokole abalina ebibi naffe ffenna aboonoonyi anatusonyiwa neyanze nnyo Yesu kulwo kwagala okunene nendaba essanyu lingi nnyo kubanga ndokose. Kale tweyanziza Bishop kale mwena mugube mu bugalo mugambe Bishop can sing. Hey. Kale busema tudde ku wali ali ku program Olugendo Lwange. Yes. Kati awo ng'okyali mu secondary wamalirizaako otya secondary ne school fees ali aganaaga. Okay, kati okuva awo ku kyalo ekyo tekwalingako secondary schools nga zibeera eno mu bibuga naye even during primary school ekiseera kyatuuka nga akasomero kano ka grade eri wansi so ne bantwala e Kasubi waliyo essomero nga baliyita Kasubi primary school nali joininga ne mu P4 era ne kaakati ndiraba mpitawo awo waliwo amasomero abiri waliwo erya Church of Uganda Kasubi primary school kati ne lino baliyitanga Kasubi primary school naye nga lirina erinnya lyeyalikola eyakola essomero eryo yali mukazi nga bamuyita Nakyekoledde. Kati nga bagamba musomera wano ku Nakyekoledde. Lyali linnya lye baali mutumba byali bye yali akola. Lyali linnya lye abantu bedda baalinanga amannya agali fani bwegata. Nga bw'okola ekintu kifuuka erinnya lyo. So when nasomera P4, P5, P6 ne P7 naye bwe nasemberera ekibuga ate nentegera nti wali ate better schools ate wana nentandika obutayagalawo nga Old Kampala primary school Aga Khan Mandao waliwo amasomero mangi awo so era abakulu bange abamu gye basomeranga eyo. Niye ate ekyewuunyisa ogambye ka school fees kaali naye ate aga masomero okusoma kankifurezinge bwe nti kwali kwakutetenkanya bakugoba n'oddayo n'otuulayo ewiiki bbiri maama n'aluka ebibbo n'akuwa ssente n'otera. My father was not so active when it came to me naye bali yabaweerera. Era mukulu wange yasooka yafuuka musawo wa bisolo ng'era ate alina kifaananyi era yampeerera mu secondary. Gwe ate alina kifaananyi wekyatuuka kugwa school fees buli kimu nze nga kyali kinnwanyisa kweganga gwalina ensonyi. Yes buli kimu kinnwanyisa nsanze enjala eri bubi gavumenti zikyuse kwega ebintu byali bizibu obulamu bwange bwonna obuto bwali buzibu nnyo. Actually during P4, P5, P6 nga tebansasulira ssente za lunch ku ssomero nga nsiiba njala ku ssomero kati omukyala eyagabanga emmere n'anjagala just namufaananira bulungi n'angamba bwe tutuuka ku break jangu yakuwa obuugi kati neŋŋendanga ndagamba ozze nga mpita Kiwanuka ozze kwata tuula wali tebakulaba nentuula awo mu kasonda nenywa obuugi nembumala n'abalala bo babunywa fuliire naye nga nze mbunywa neekwese. Tewalingako escort? Not so much. Naye lunch bwe yatuukanga era nga mpita. Ki waliriddewa? Jangu togenda nakulya ne bali bajja kubuuza nti wasasula so nga nkweka mu kasonda ne mbaako kyendya naye ng'era tebimala
just kulya kuteeka something in my I did not play with the children nga bwe basamba omupiira omutwe guba gunnuma because ndi dehydrated ekitegeera kati ffe abaana tubapakingira amazzi tubawa juice ne bagenda naye kati ffe nga tusiiba tomanyi na kumanya nti weetaaga amazzi okuganywa so omutwe nga gunnuma buli lunaku kati bwe tugenda mu session ey'olweggulo ate eyombi nnyo enjala saalidde bulungi oluusi nga miisinga n'okumiisinga kati bano abakola ku ssomero bwe baaba nga wennyaawo mu lunch time ng'omukyala tafuna gaapu empa mmere olwo nga sijja kulya kati oddayo mu second session ey'olweggulo nga tolidde kati omutwe gukuluma tomanyi nakyakukola nti oba banywa amazzi ekitegeera tuvaamu ssaawa 10 so primary was hard for me. So let's talk about the secondary. Maybe the life was better. Oh yeah, my secondary school nagende wa mukulu waliwo mukulu cousin brother yali abeera nakulabi netandika okubeera naye nga ndi muvubuka awo nvubuse ngenze mu secondary. The secondary college gye twasomeranga bagiyitanga Kampala Tutorial College yabeeranga eno ku Bulange Kabaka Njagala eyo weryali awo twambala mpale mpanvu saati njeru otandise okutegeera about life my brands mbeera wa brother wange buli kimu kyaliwo wa mukulu wange so siyinzaga nalina obuzibu era natandika okunyumirwa okusoma nga nebye basomesa mbitegeera amagezi go gaali mu mutwe I picked up very well naye era fees nga zikyatawaanya nga mukulu wange nga mpa just fees zokka nga tampa bitabo tampa bikozesebwa tagula uniform tagulaki ate nga taata wange ye yasuula ennanga kati wali obifuna oti nga nze neeyiya nenfuna ebitabo siyinza nakugamba nti ntya naye okweyiiya naawe olaba bulabi ng'okikoze oyinza okugamba nali ngobakaawo ekicuba bulooka byonna twabikolako kati mu holiday twakubako ku bulooka nga tuzikubira awo saidi z'ekasenge mu kikajjo waliyo barelative baffe nga balina ekirombe nga batuyita ne bakazinzi abalala ne tugenda ne tubeera eyo ne tukuba bulooka ne tuzipanga ne tusitula ng'olunaku bakuwa ssente mmeka musoma bwe mba nga nsobola n'ozijjukira era tezikola makulu nnyo naye nga kwegamba ekyo kyanyumiramu nti I became strong mu mubiri nga mpulira ng'omuvubuka kati nga mpulira nina amaanyi. Program olugendo lwange olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tulabise n'omusumba Kaisaali bamuyita omulabizi Kaisaali Kiwanuka emboozi yo giwulidde era kansubire ng'olina ky'oyizeemu wabula olunaku olwaleero mbadde nsaba tukomye wano kubanga ebirungi ate bikyajja naye naawe okimanyi nti biggwa byokya tugenda kubanga tugattako ku ebyo bye yayitamu saako kubanga atuuka ku bulabirizi bwe era nga kansubire emboozi yo ogenda kubanga ogiganyulwamu tosaanidde kugisubwa sandejja olunaku olwaleero nkoze ne eboso nga ate ku byentambula tutambudde ne Jona bitaddeyo tukoze ne Maxos nze Rose Kabagahe akomaatako Mirampeera